wakati wa Ramanzaani awo nyine juzu yange nali nemeddeko lwe twali tugisala nga simukuba akaama natereka obusungu bwange mpaamu teyali mubi nga yisa tampaamu nakankanira emimbali. Allahu akbar. Okusooka amina yantiisa alifatiha eno ngewe nawulira gwa amina ogunene nga nti nfudde nabadde sibisaba kati ate nfaawulede nkirimu wakati nga nyina kiggusa katono nkabira emimbali ngambirabako Allah nansaasira kwolwo ogwo omwaka nempumula enzira mu kwejesa kwange n'obusungu bulyera nga bugira ne budda omukulu nga adigida budigizi omwaka ogwaddako nenzira mwana mpaamu isa nampa kuluna alhamdulillah nasazaayo eswala yali emu kanzireyo mu ffumbiro nenzira nga buli lunaku mpejesa juzu. Omwaka ogwokusatu Ramanzaani eyokusatu twagigabana yasaza ngera akanya nensaza mmeka nya obaje tubiyatandikidde olabayo kati kuluno nga bayimirira bali bameka oba agenda muzo akola atya agende. Bino byali waffe kazo ebwayisa abatabuliki bali bamaze okulwanagana ne basajja bakulu nga babagobye twali kazo ddala kati ewaffe kazo abatabuliki gye basinzira bakomewo ebwayisa wano ku kibaati. Kati omwaka ogwokuna abatabuliki bali bakomyewo ku kibaati olw'emizikiti tulina emeka tutula ne Isa ne tusaazanga wiiki ng'asaaza wiiki ekazo nga nze ndi bwayise wiiki eyokubiri nakkirira nze nenkola ntya kyatuuka ekiseera munnange nga basiramu sikkirira nabo bwe mba nzikirira ng'engulu wasigala omuntu mu kulabako kwange kyatuuka ekiseera olulimi ne lukalira ddala bulungi ne kino nja kyogera ng'atagenderedde. Seeka Isa yannyuka kati asimba busimbi layini nze nkyaliyo nkyasaaza Ramanzaani guyite wewaffe awo mu katundubaali ate munaseekweka nze abantu sibagambangako ndi yonna ngiyina mu mutwe Qur'ani yange kwata misana atayagala akola atya anoonye gye bagijja mu mutwe akatundubaali kajjuza waggulu awo kasula oyitangawo olwoluma nekyenyagadde mu kino simanyi sikunyumiriza kwewaana naye oba oliawo gwani anaakunyiiza naawe otabuke kyobola olumu nsiiwuuka ebigambo nenjogera bibi nnyo naawe okola otya onyiige oba oliawo mu kunyiiga naawe oliggukira eno ewange kwakati Isa yampisa bubi naye ate Allah gwogenda otya muwuzu bantu omuzikiti ng'olina nga gujjudde Isa n'agenda emmanju wuzu nagifune ng'ayanguwa bwe muba temwagala mukole mutya mugende nayisaani twatuulawo ssebo nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwa okwerwanako nze Allah yayisirizaawo tirawa wange era simanyiyo bamuzikiti ki nga gwo basaala balaba basaala tirawa manyaawo waffe ate nga alhamdulillah ndowooza tuli myaka egiwera 20 n'okusobamu dirwa olikwata Qur'ani nga seeka asaaza ddala nga naawe mutambula mwenna abikule okola otya obikule seeka bimutawaaneko mwana kale wejjesaawo omujjukizi era ng'omulaganya kyo kino saba Allah ekitiibwa twokwerwanako ya Rabbi. Ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tobijjanga ku lulimi. Kigambo kyaffe ekyokubiri nga bulijjo kwebaza nnyo Allah waffe okyali mulamu buli lunaku nkuyanja eyingira ettaka Yasini mwazinyi mukwano gwange buliba bwe butinga baliyingirira lwakutaano buliba bwe butinga ettaka waliyingirira lwakutaano nga twasoma nawe ku lwokutaano n'oyingira ettaka ne tukomawo ku lwokuna luno nga kolo twogera ku Yasini yafa tetwali wano wennyini ku lwokunanga luno ne tubaga nti Seeka Nkata ali ludda wa
ali mu ddwaliro nga Sekankata ali Kibuli, kumbe Sekankata aziikibwa ku Sande. Bwe bityo bwe bigenda okufaanana mu bulamu bwange n'obubwo. Nenkusaba nga muganda wo, akakisa k'obulamu nga tonnatunulira biki byogenda kuleka, tusoosowaze nnyo bye tugenda nabyo. Esswala zo zibeere 5. Fuba nnyo esswala zo zibeere mu jjama. Kasule emizikiti tumanya, mizikiti tugimanyi. Tuwano ba 7:15, bali ba 7:10, bali ba 7:kitundu, bali ba 7 zennyini. Osobola okubalira wano nga nti eyawa neewedde kati nyinawo ya wano. Jjama zo zibeere mmeka? Twemanyiza okusaalanga ku sunna. Twemanyiza okusaalanga ku sunna. Bamasheekhe mikwano gyange tuli banaffe bitagambika. Wallahi mwe basaaze mmwe mutuleke totunulira nga Seeka yenna ne wallahi Seeka asaala Isha n'aleeta obulaadi bwe mpola n'asituka n'asalira akabbiri nga yasiibye olwokuna la munywezi. Saba Allah tusaasire mikwano gyange, twemanyiza okusiibangako. Lamanzaani temala yokka nga yo. Obulamu akyabutuwadde Allah, obulamu nabutuweera mu mbeera ennungi. Mikwano gyange gye bali mu makomera balamu nga ggwe tebalina wabaluma ne muyina kye mwawula. Mbali mu makomera ojjukira nti ne Seeka Malijaani gyali wano yali tajjangawo wangi. La ilaha illallah. Seeka Malijaani yali musomesa wa wano ku Mmande oba ali luddawa, ali Luzira? Allahu akbar. Allah nsasire, simanyi oba lwalivayo lwategerekeka. Twebaze nnyo ekitiibwa Allah omutonzi wa ffenna. Bapookeza mu makomera nga n'emisango egibavunaanwa tegitegerekeka. Ninga tegitegerekeka bw'ati Allah bw'asazeewo. Saba Allah w'ekitiibwa ate okumwebaza ya Rabbi. Bali mu malwaliro. Akadde kano ndowooza alina mukyala we ali mu ddwaliro. Oba atuteyo mmere, tebatuteyo ekyemisana? Kasule kyagenze dda, bali mu takisi. N'ava mwezi kitwala tebanna. Bazunga na bupapula bwa ddagala. Babawandiikidde. Banoonya ddagala. Njogera kindeke ki? Wallahi nyina mikwano gyange ntera okusanga ku mizikiti egy'enjawulo. N'asituka n'atukubamu omulanga nga Basiraamu nsaba buyambi. Ebintu byange babisuula ebweru. Banne munkwasizeeko abantu bange bafune ekyokukola ki? Yasiini omuntu watuukira okuva mu mbeera bwe kuba kuswala akola atya? Kaayogere. Kasule gwali mwaka ki gwayimirirako mu bantu? Allah akikutaase ya Rabbi. Yasiini wakubako imaamu akaama. Abaimaamu omugira ng'oli mwetaavu n'akulabirawo. Tolera wakusalamu. Oddangayo. Akumsalamu rahmatullahi. Imaamu kale. Mujye bali kale. Timano nga bamutandikidde wa Rabbi. Anti kakati imaamu. Kakati omwana wange. Muli babbi. Imaamu si ffenna. Kale katulabe. Notandika okubala bayingira mu muzikiti mu jjama. Jjama tugitandise basatu. Yasiini ebibalo boobiraba musajja tubyabaako. Swale beetuuka wakati ne tuwera layini mmeka. Mulina agati singa tuwera ne tugenda okutola salaamu nga waliwo abajjuza. Sajja tunaddamu ku ssuubi. Alaba imaamu ate tasituka. Kati wano wetujjidde mu kusaala imaamu tasituse. Nani musajja namugambye. Kati wali ajula okukaaba tajja. Kati okaala olw'olumu imaamu n'asituka. Bannange tulina muganda ffe omwetaavu. Abayinamu ku sseeri tufune emitwalo ng'esatu. Ate tulinawo n'az'amazzi ne. Kati onoolaga nti kati ate abalala oyongerako baaki? Nze nagambye.
ne mutandika oziweereza oli asudde ebibiri n'ojula omukuba oluyi tunulira asudde ebibiri akusanyusa akunakuwaza nugano ayina amagezi kati ate omulala notunundi atambula kikutte engato zakyo kigezi nga tyatera buuno boogedde ensonga onagenze bugenzi nammwe kiri batuukako mu nderi bye babaako abange twebaze nnyo omutonzi waffe njogera ekindekeki saballo ekitiibwa nabo basajja batuwa basaasire Allah abasaasire naffe tatutusanga mu mbeera eyo Allah agitutaase nga mpunzi kawunzika mikwano gyange Allah atukoledde nnyo atuwadde nnyo akatono kakyatuwaddewo kumukkiririzaamu kasule gwe nobeera kasula z'okusaala kuyanja yabengeye ngeye mama nkuyanja yabengeye tesadde oba wekika kyammwe yasadde kasula aganye jjajjawo ono akulira ekika kyengeye kasula aganye simusuubira kubanga asadde kati mbazzukulu kasule yakoze atya y'omu ku batono bino bitegeeza kimbulamu bwo mikwano gyange edduniya obulamu bw'ensi buno kigambo bizibu na bitatambula bulungi kitundu ku bwo yagala gaana waliwo ebintu ng'oyagala toyagala birina okubaawo mu bulamu bwo nga bwati bwe yabiteekateeka oba olina omukyala eri olunaku lwolifiirwa mukyala we ekyo si kyakukubaganyako birowoozo mpozi gwe ng'obuladwe nga nti Allah atusaasire tufiire kumu Abdushakuru kyosaba kati otomatikali olina okufiirwa omukyala kuba waali bwe tulina abaana mutabani namulabako jjuuzi abaana balina otufiirwa baagala tebaagala omwana akyalina kitaawe olina okufiirwa kitaawe fe abalina abaana olina okufiirwa omwana omulimu Allah alina okugukyusa bano babaagala oba tebaagala gavumenti erina okukyuka oba ddi tebannoonya yenina okukyuka baagala tebaagala si byakuteesaako anti era nabo okujja era gavumenti amala kukola etya era ne speedi kwe tukaddiira ndowooza emala okunnyonnyola ekyo tebannoonya gwe gyasokebera bukebezi lubaabo nonyiganyiga etawanga naye we najjira lyalidde bevuliti tabanga omwana byayogera bihi mwana muzzukulu tabanga gwenyiga munyizitanga nti naye muzzukulu ayinza okuba najja gumugumu mpulira kale kwegasina ennyo era gyendaga naye obulamu bw'edduniya bwati bwe yabuteekateeka fa inna maa lusri yusra kasule twebaze nnyo Allah gwe swala buli lunaku wallahi nze simanyirwe bwe mba wakujjukira kinneetagisa okutuula okujjukira ddi lwe nazibyanga sisadde kasule lwali lwaddi olulwo nozibyanga tosadde nga si wangi kasule naye tajjukira alinga yasiiniddi ng'asoma primary naye ffe naffe akaseera twekwekako primary twekwekako nga batunoonya otukuba okusaala kakati ate waliwo walonaga nti ate ye tajjukira oba yali asadde nkuweeyo omu Azizi nkuwe buwi waliwo atajjukira oba yali nga yanga naye nasaala ddi nze nsaale principal ndoza naye ayinza okukola naye nga nasaalako kati agenda okwogera ebyo ngenkya ng'ali mu swala ba akagimala nga nenkya era nga n'okuba tunuliramu abasaala bakirabikate nga beewuunya basiraamu bukusaala kasule bonna baali baagala enkolagana n'omutonzi waabwe n'atakibawa n'akiwa ggwe
wotaali ku lwokuna oluwedde bano twabagamba waliwo abaafuna omukisa ne balaba n'okuwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bawulira ne ku bigambo bye ne bataweebwa mukisa gubukkiriza nga bamulabyeko ne bataweebwa mukisa kukkiriziganya n'abubaka obwo. Allahu akbar. Ne wabaawo n'abaali abooluganda lw'eddala omu ku bo yali taatawo omuto bamuyitanga Abu Talib n'amwagala nnyo era n'awuliza n'ebigambo bye era n'abitegeera n'ataweebwa mukisa kubikkiriza paka mu bulamu bwe bwasembayo. Mutabani we najja ku ssaawa esaba nga nti taata oba wandiŋŋambye eyo ekigambo yatula bwatuzi kale byonna bigaane naye kino kyogere nfune we ndikutandikira. Sajja mukulu n'agamba tebakimpadde. Muhammad kyogera kituufu naye takimpadde. Kati najja akiwanze naawe katuwunzike ne wano twolekera kusiiba. Nakuzome ziri 19 olwaleero. Shaabani gwe mwezi gwa 8, Ramadani gwa 9 gwe tusiiba. Saba lowe kitibwe ennaku ezisigadde zino 9 10 nazazi tuyiseemu bulungi atutuse mu Ramadani ya Rabbi. Naye aya y'ekikumi Allah mu kulaalika okusiiba yakulaalika ku bantu abali specific, abantu ba muteeko omusunsule. Ntegerekeka okusiba takulalise ku buli yenna akwagala oba akusobola. Atugambye ya ayyuhalladhina amanu, abange mwekka bakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe. Abange mwekka abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe. Kutiba alaikumus siyam, muwandiikiddwako okusiiba n'ebikkirira nga aya bwe yeeyongerayo. Kino kitegeeza kasule nti wandibadde begendereza nnyo okunoonya ekisaanyizo kino kyakoonyeeko. Tetusiiba ne tutasasulwa. Awo wennyini we tugenda okwebuuliza nti bwo bukkiriza buno kyeki? Kasule abantu bonna bakkiriza okusinziira ku ndaba yaabwe n'entegeera yaabwe. Bantu bonna baki bakkiriza okusinziira ku ndaba yaabwe n'entegeera yaabwe. Mbadde ku NTV nva ku mwasuze mutya omukyala gwe nkoze naye program Ruth Kalibala yanzijukiza olwanga nti tuli mu kisiibo, bo abakkiriza batusookayo mu kiki? Mu kisiibo. Goloza okusiiba okwo ku bo si kwabukkiriza. Kati ate gwe ataasiibye nga bo naawe bakubala mu bo. Kati mmanyi lwakuba tebakitugamba bampisa banditwise bakafiiri olw'obutasiiba nga bwe basiiba, ate nga bwe batuyita bakafiiri batuufu. Lwaki tuli bakafiiri? Tuwakanya ensiiba yaabwe, kuba bukafiiri kitegeeza kuwakanya. Kati batuufu bwe batuyita baki? Kati ekindeseza ekigambo kino buli muntu gyali mukkiriza. Waliwo bannabyabuwangwa nga ye byakkiririzaamu nga mukkiriza muzibu, bali balina ndooza n'abakulembeze baabwe, balina n'ennyambala yaabwe, balina n'enziika yaabwe, n'ensonga zaabwe baziina kasule nga bazinnyonnyola bawulira ng'entuufu. Lwaki eddiini zino ezisigadde zonna z'abeeru? Ffe tuli baki? Ffe tuli baddugavu. Naffe ng'abaddugavu tulina ebyaffe. Kane balaba nga ebyobuwangwa byokoola, misambwa, mizimu nabo bye balina okusinza. Oba byatonda ki ekyawangula abaddugavu? Va kutonda oba bikola ki mu bulamu bwaffe ffe ng'abaddugavu? Emisambwa n'ebyokoola n'empewo n'emizimu bikola ku byakussa kwaffe ku oxygeni, bikola ku byakunywa, byakulya, bikola ki? Abo nabo bakkiriza mu layini yaabwe. Kakati kyabuvunaanyizibwa nnyo gwe Muisiraamu obukkiriza obubwo bwe weeyita bw'otegeera obumanye. Obukkiriza kyeki? Obukkiriza ennyinyonnyola yaabwo gwe obubwo va ku bw'abalala babeere bakkiriza kuba bwe beeyise. Gwe obukkiriza obubwo butegeeza ebintu bisatu mu nnyinyonnyola yaabwo.
obukkiriza i'tiqadun bilqalbi butegeeza kakasiriza ddala okuva ku ntobo y'omutima. Obukkiriza obubwo obwogerwako waliwo bye wakakasiza ddala nga biri ku ntobo ya muki ya mutima. Wa nutuqun billisaani bye wakakasa byo ku ntobo y'omutima tebyakoma eyo, ne mu mboozi yo yonna bw'oba onyumya ejjayo obukkiriza bwo buli, ne bw'oba onyumya ku bya mupiira, ne bw'oba onyumya ku bya mizannyo, ne bw'oba onyumya ku bya bulimi, ne bw'oba onyumya ku bya bufuzi, bijjayo obukkiriza bwo buli, ate ng'ekituufu bigatta bulungi. Teri mboozi yonna ey'omukkiriza ddala ng'ayina bye yakakasa ku ntobo y'omutima gwe okuggyako nga bye yakakasa byo byeyolekera mu bigambo bye. Kasule tosobola kuba nyantegeera ya muntu okuggyako nga maze kubaako byayogera, nga maze kubaako byakola nti bulijjo mmanyi alina amagezi. Talina magezi. Tulina we twali tutudde omulabo oyo teyakubawo ekigambo kiti ng'akaana akawala kayiseewo n'enviira empuuta eyo. Bulijjo obadde oga nti bulijjo muyita namuntu, bulijjo muyita muntu, si muntu oyo talina magezi. Naye nga yamala kubaako byayogedde ne bijjayo entegera ye munda eri. Kati obukkiriza bw'omukkiriza obwammwe mmwe Abayisiraamu waliwo ebigambo, waliwo ensonga ezirina okutula ku ntobo z'emitima gy'abakkiriza mmwe, obukkiriza obwo bweyolekera ne mu bigambo byammwe byonna, mu mboozi yammwe yonna. Wa amalun bil jawarihi n'ebikolwa byammwe ngera bijjayo obukkiriza obwo bwennyini. Biki omuntu byateekwa okutuuza ku ntobo y'omutima gwe biwulikike mu mboozi ze, byeyolekere mu bikolwa bye. Obutakulwisaayo ze mpagi z'obukkiriza omukaaga ze tukuze tuyimba. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Obukkiriza bukolwa empagi ziri mukaaga. Kati ezo empagi mukaaga mmwe mwana b'omukkiriza azituuza ku ntobo y'omutima gwe ne ziwulikikira mu bigambo bye ne zeeyolekera ne mu bikolwa. Mpagi mmeka? Mukaaga. Kati abo abatuuza empagi ezo mukaaga mu bifo byabwe bisatu be bakoowoddwa ne bawandiikibwako kola ki? Okusiiba. Mmanyi nti kirabika kitegerekeka bulungi. Kati wakati mu kwetereekerero kw'okusiiba tukebere empagi ezo mu bifo bimeka? Bisatu: muggwe, mutima, bigambo byo n'ebikolwa byo. Kino ndooza kyanditumaze okukaanya oba obutakkaanya na muntu yenna ajja okutugamba nti nze eddiini ndi mukkiriza eri munda jasirwa kuba eno ndi munafu. Mwana omuwala ajja ayambadde bubi nakinagukira kuba nina abambadde obulungi, naga muyinza n'okuba abamenya ate okunsinga. Nze munda y'eddiini ngiina, ffe tulina eddiini ffe n'okusinga nammwe mmwe ab'ebirevu. Obukkiriza eyitibwa eddiini etula mu bifo bimeka? Tosobola tutendera nga bw'oli munnaddiini nga tosaala. Ekikuli ku mutima kitegeeza nti ekikuliyo kya butasaala. Kifo kye tulabye n'okungulu n'emboozi zo zonna zirwawo gatta n'eddiini. Kati ate wootulabye tugenda okusaala n'olyoka otukinagukirako. Musa muva kusaala nyina basooka mujjana. Ffe eddiini yaffe tuli eyo munda, teri ddiini eri munda okuggyako nga bw'ebaayo erina okuwulikikira mu bigambo, erina okweyolekera mu bikolwa. Bwe bukkiriza obwogerwako. Ddayo weenonye obukkiriza bwenonye mu bifo bimeka? Bisatu. Obukkiriza buno n'empagi zaabwo mukaaga ezirina okutuula mu bifo byo bisatu. Buli mpagi erina ensonga zaayo. Antumina billahi empagi esooka erina obuwakatirwanga busatu, nabwo buteekwa okutuulamu mu bifo bimeka? Bisatu. Okusunirako akatono ennyo akasooka mu buwakatirwa obuli wansi wa antumina billah akasooka al imaanu biwujudillah, okukakasa okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo ne mu bigambo byo ne mu bikolwa byo nti Allah waali. Ng'ekyo kyatuula kyarasakha kyataamaka ku ntobo y'omutima. Allah waali, al imaanu biwujudillah, okukkiriza n'okukakasa okutaliimu kantu konna ti Allah waali. Bino biri wansi wa antumina billahi yokka. Kati bwe tutuuka ku malaikati nawo waliwo ensonga zaawo, wa kutubihi nawo waliwo
wa rusulihi nawo waliwo, wal yawmil akhir nawo waliwo, wa bil qadari waliwo. Bino ndowooza bitegeeza bbanja lyoyina ne lyennina okutuula wansi bino bisoma gwate birituula bitya ku ntobo y'emitima gyaffe nga tetubimanyi, biriwulikika bitya mu mboozi zaffe nga tetubimanyi, biryeyolekera bitya mu bikolwa byaffe nga tetubimanyi. Abange mikwano gyange tukakase, tuddeyo tutuule twenoonyemu okukakasa n'okukkiriza nti Allah waali. Allah waali. Obadde okimanyi nti mu bimu ku bitumenyesa edduniya bivaawo? Wallahi nga wakakasa wakkiriza nti Allah eyantonda waali, then kyekikutawaanya. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu kiseera ky'okusenguka bave e Makka ne bumbaka libolekerewa e Madina, beewogomako ko mu mpuku. Abasajja ne babafeffetta paka okutuukiza ddala wa ne ku mpuku baatuukawo. Abakali bw'alaba agagere g'abasajja n'agagatto gabo amaziga gamuyunguka, owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amukoona ku kibega nti bumbaka ly'okaabira bwereere, inna Allaha maana, Allah waali. Olaba omukkiriza yatusoolobako wakati mw'embeera yonna ekomye, balabanga abatalina awayinza bataasa yamukakasa bukakasa nti waali. Musa alaihi salam ng'alagiddwa asenkena bakkiriza bonna bafulume Misiri, tebaagobererwa Falaawo n'amagye ge gonna, ejje teribataayiriza ku nnyanja. Abali ne Musa bakkiriza tebakoona ku Musa bonga ni Musa tunula gye tuva. Musa mu Shuara yakakasa balira nti abange inna ma'iya rabbi, Allah waali, sayahdin, agenda kutuwa ekiddako. Kukakasa nti Allah waali. Mikwano gyange kasula Allah waali. Tunakakasiriza ku kinti waali. Kasule tukakasirize ku ki? Ku byatuwadde. Yasini tukakasirize ku ki? Wanji gyatujje ne gyatutwala. Seeka tukakasirize ku kinti Allah waali. Wanji ku mwana alieka. Tukakasirize ku ki? Obutetoloola nnyo okutanda ku buli kiriwo kitegeeza Allah kubaawo. Buli kiriwo kitegeeza Allah waali. Kino ekyokulabirako twakakiwa guno mulundi noza nga gwakusatu wano. Bw'otuuka mu kibira mu masekkati eyo ne baga nti eyo tetuukanga muntu yenna. Wanji kasule n'otuuka ne weeyongerayo n'ogenda ogwa ku kibangirizi nga kisaawe bulungi, basaayewo bulungi, waliwo engoye ennyanike n'ebbaafu mwe banyumunguzza n'akasepiti k'ebijanjaalo katokota. Kasule weetaaga okunnyonnyola nti wano waliwo abeerawo. Wanji teweetaaga kunnyonnyola nti wano waliwo. Wanji Yasini bayinza okumatiza nti tambula wano tewatuukanga muntu yenna, wano tewali abeerawo. Bayinza okukakasa. Lwaki tokkiriza? Kakati ebijanjaalo biri era ne bwe bankalamatanga eyakulumya eddo oyagala ku mazzi g'ofuna w'otuula n'obwongo ne buga nti kammulinde ate alabika tali wala. Ebijanjaalo bibiri amazzi ogalaba gakendedde ate ng'agamanyi. Ani ali naye nga obwongo bukakasa nti wano waali. Lwaki tukakasa nti waali nga tewali ayinza kitujjamu? Bino ebbaafu eno mwe yayozezza n'engoye ze ziri n'ebijanjaalo ebitokota. Kasula awo nze temuntwala walala. Enjala ne bweba ennuma tunaalya ku bino ateeka okuba ng'agenze na kuleeta muwogo kusula mu bijanjaalo ebyo. Ani simanyi naye wakati mbutamumanya okkiriza nti naye ng'okkiririza ku kyolwo olukkiriza olutaliimu kabuusabuusa. Kakati ebitonde by'omutonzi w'ebitonde biri mu dduniya byonna kasule tebitumala kukakasa nti waali. Kasule tomenyeka nnyo omutonzi wo waali. Bannange waali. Mu kubaawo kwe ne byakoze byennyini nga Yasini bw'atugambye bimala. Kasule osootya gwoddukanya okussako. Tewali wa byoperatinga. Oddukanya kuwulirako.
kiva mu ayo Allah tukati wa fi anfusikum mubyolekere bikakasa nti omutonzi wammwe waali ne kummwe kennyini bijjudde afala tubisirun temulaba kasula Allah waali obadde okimanyi nti eka ewaffe bajati tebakaluubirirwa n'abaana baffe ebbanga lye baana nga bakakasa nti wooli nga wooli sya era n'ekitiibwa n'embeera ebanzikakkamu neiba abajja azunga n'olugambo lwa sande wavudde musubi saawa 3 nnyo kyewunziseemu bamugira era asooba adduka agira bugiza ati ninga aliwo n'okwebaka akoze atya naye sebo nga wano onna waasanyaladde dda wali wali ate munagalla nakusasira n'okawulira kaleeta akabugumu ngati okay wendi kasule kakola bubi yasini nga bakogera kugwe ngobadde otunatuna kakola bubi ojona kugiramu okumukakasa nti takulimbye nkolaki okondwa kwegamba oli agende nga mugumu tebamulimbye omukulu nenga n'okubaawo kwera tekutugasa nnyo kiriawo masikini era ekikaabye ennyo famire bakaaba nnyo ng'ofudde kuba kwolwo lwe bakakasa nti ovuddewo wangi ekikaabye ennyo ajati nekikaabye ennyo n'abaana bonna kuvaawo kuba bulijjo bagumu nga wokola ki wooli abange bino byaffe by'abantu teri kyabbeeyi nga kukkiriza nakakasa nti Allah waali ekyo kyetaaga kitule ku ntobo y'emitima gyaffe n'ebigambo byaffe kasula okone ku mukyalawo nga nabbi bwe yakona ku Abubakari sallallahu alaihi wasallam nti awo kabira bwerere waali beka tokola ki waali tebajja tulaba waali obadde okimanyi nti abamu bwe tusiibya awaka ate oluusi oddukayo obuddusi waliwo ebyana ebitoototo saizi gye bamanyi nti yajagala nnyo gye bakusindikira genda omugambe jukira kali tekakumanya oba weebase oba teweebaze gwe ddadi katandika ne kakunya kiki mami agambe muntu anawumulako ddi kumba oluusi newa toyina Allah waali ate na buli kyoyagala akiyina kasule ddayo tuuze abaana bagati munneesonyiwe waali oba tuli ffenna abange bakyala baffe n'abaana baffe bwe tubanga tufudde temutukabira nnyo ate kisuse waali ndowooza ebigambo bino bimu ku biraga nti ekituufu obukkiriza bwaffe tukyalina omulimu munene okutuuza ku ntobo y'emitima gyaffe nti omutonzi waffe waali nga si byakusaaga nga n'ebigambo byaffe bw'oba onyumya olinamu obwegendereza kuba waali Allahumma nga ne bw'oba osaala nnyini swala okakasa nti waali enkola y'omulimu ng'agukulagidde waali yanjawulo kwakulagidde nga takola ki kyovola ne bwe tuba tusaala mu bimu ku bigambo bye tukozesa nga tuggulawo esswala subhanaka wayawukana ekigambo mu Luganda wayawukana kyogera kwaliwo bakwataliiwo wayawukana wabihamdika n'amatendogo matendogo aba waali abataliiwo watabaraka smuka erinnya lyo lijjudde emikisa wataala jadduka ekitiibwa kyo kya waggulu nnyo wala ilaha gairuka mu butuufu teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako ggwe twogera naaliwo iyaka na'budu gwe tusinza oyo abaawo oba abataliiwo ndowooza kino kiwamugere okwoleka n'okukakasa ng'oyimiridde mu swala Abdul Aziz kuŋŋaanya ebirowoozo byo owulire ofiiringa okubawo kw'omutonzi waawo ogenda okwogera iyaka nga ddala n'omutima gukakasa nti waali ne bwekuba kumusaba ng'owanisa emikono nga gwawanikidde
wali baleke kutiisatiisanga kuba omunene wali akanako okamanyi kapi wano topu nti bulijjo akakayiikiriza akakafufumya kwolwo lwoliwo kano ke kakyokoza bangi lwoliwo afufumya akana kafufumya katabani kopi wano topu lwoliwo nga kakasanta ati ali muddira anywa chai kwolwo ke kayiikiriza kano bulijjo kageze era kawanga ndiogeza nongonako bataliiwo era ne kano keumba kaveewo nenga bano bombi bali ku obuzibu bafunye ono yewagalwa ono kola ki waliwo kati ate n'oli alemedde okukola kiyandikoze kuba ani ako kyeki kutiisa mu nsi yalazeewa omugagga yalazeewa bwavu genda omugandi Allah buno bwogandi bwe buwulya nga obuwaabidde ne busigala waawo nimune ffe tetwabuwaabidde ffe twabwenganze ffe kanjja kutoba nabwo era aziizi gyali atoba nabwo obutwalewa bwetaaga kuwulira ekigambo eki Ibrahimu alaihi salam bwasuulwa mu muliro aba yakagutonnya mwati nasumulula obulaadi bwe hasbiyallah riwaya zimu zigamba mu byafaayo nti aba yakagutuukamu najjirwa malayika 2 nga zimusaba azitume eri omutonzi w'ebitonde byonna Burayimu bubaka ki bwe tuba tutwala eri omutonzi waffenna Burayimu n'akinagguka nga alatta bulasa akageragira bugizi alinga ndi namugambye dda nakuze ndya sijja kubatuma namugambye malayika kakati nsaasira ne bano mikwano gyange twogereko nabo ekikutumya omusumba kiki agenda agejja olubuto azimba amaka kole avugama moto gwe lwaki otuma oyo nga Burayimu ne malayika akoze atya azikobye namugambye dda bino byange naye era Burayimu bw'amala okwolesa obukkiriza obwo Allah tuga nti kulna twalagira bulagizi nti ya naaru muliro ani aguyise ya naaru muliro kuni bardan bamunyogovu wasalaman ate obunyogovu obw'emirembe ala Ibrahim ku Burayimu ekiragiro bwe kyayita Burayimu omuliro agumalamu emyezi gyali gigendamu 2 naye agamba ebbanga lyamala mu bulamu bw'edduniya talinayo mirembe gye yali afunye nga bbanga lyamala mu muliro wawaabira obwavu wawaabira obulwadde eri aliwo dokita gwennyonnyola naye musajja atwalina munda alinayo ebimbe dokita asobola kuba naye omulwadde nga naye omusujja era teyasuze bulungi dokita ng'otutte linnyo okujja nga naye olubuto kyelwasuze kyerumukola nze namanya ko wano dokita e Uganda yali mujjanjabi nnyo w'Ebola bamuyitanga Dr. Lukwiya. Dr. Lukwiya yafa Ebola kafulu mu kujanjaba Ebola. Ebola azinda amambuka ggulu eyo ne bamutwala nga ndi Ebola jangu bino byammwe kumbe kwolwo mwajjiddemu n'owuwe tunnyonnyola omutonzi waffe Kasule Allah waali mutonzi waffe waali gweoyagala akola eki tukakase nti waali Kasule n'okomawo eka katabani kaakatabaddeewo ne kalengera engatto zo ku mulyango kikamala okukakasa nti taata waali taata ze engatto ezo wangi kanne waakaaka kakayanya nti ali ludda wataliiwo kano kakasongera kuki bwe babawo n'akamotoka oba akapiki kwotambulya nga si wuuyo basonga akapiki ntu oyaani yeye ninga bali kapiki bwe bagatta akapiki n'engatto ne bakkiririza ddala nti waali bagenda okuyingira mu ddiiro nga n'essimu zo ziri awo n'enkofiira bino byonna baba tebannakulabako naye nga byonna byongera kakasa nti era obamatiza nti taliiwo wabaawo okulya n'okkomba essowaani era bwe wabaawo omugenyi azza kunwenga nti waali
kati obwongo jasi butandika kutawo nga nti alabika ali muzu aliko mmanju nyenga ye waali era akunonya bwanga nti gwe tuulaawo waali nazza kunonyera bwasanga akapijaga nti atula butuuzi nga nti uno waali uyo kati bwaba wuyo yogera naye ye wuyo waali era wallahi aja tinageza valanga nti sebo tusonyiwe taliiwo yasini govaawo nga gobanja engatto zirabyeko n'akapiki kwatambulira aja tinavayo nakakasa nti yagenda jjo wanyi lwaki waali kkiriza tukomaawo omulundi ogujja waliwo aya ezogera ku bukkiriza zetujja okutunuulira wakati mu kwolekerera manzani banne osaalanga esswalayo nga nnyiniyo waali Abdulaziz saalanga esswala nga nnyiniyo waali kasula okwatanga mu nsawo nga gwowa olyoka omunsimbira 1000 ozitoleko ng'okkiriza nti waali omulabireyo omumpere eki tolabanga banne obukkiriza bwaffe tulabika tukyali walamukko ffe tuli bakkiriza lwa mpale kendeera tuli bakkiriza kuba ekirevu naawe okiraba tuli bakkiriza kuba tusaala ffenna kyekiseera tuddeyo twetuuze twenoonyemu empagi 6 mu bifo bimeka entobo y'omutima mu mboozi zaffe n'ebikolwa byaffe katunzikiraawo tugabane ebyokuyiganga bulijjo inshallah seka tandike nawe wanji Allah waali nsaba Allah kituwe kyangu kyakwogera kyo ate myalwawo nayo kituuzaaye ya azizi nembigambo muno nembikolwa nga ddala osaana n'obunkenke famasimu gavugano nga najerabidde siramu esimu nayayuuya neyeetakula mu mugongo nyina gwe twaliranako n'emyaka giringa 5 egise yesimu bwe yagijayo yagissa kutu kumagalimbi nga nti kanzije katumale okusaala ogumu gwasigala wano kulaga nti eswala tukyali ffenna jasika kasule ebikolwa byaffe ddala munda mulimu biraga nti nyini kubitulagira waali ffe wanasi tusa okutunyonyola obwetaavu gwe tulaba nanga Abdushakura balyandye ensere bakola ki naye nabo bakisussa mwazinyi omutoyigamu Allahu akbar mu suratu Qaf Allah tukanti wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wetuli ne tubana kumpi nnyo na buli muntu n'okusinga omusuwa gwo ogw'obulamu guno gukuliwala okusinga omutonzi wo lwaki ye yagutaddewo kati ye yagutaddewo nekiyataddewo ani akuli okumpi ennyo tuyina ebbanja ddene ly'okukakasa n'okukkiriza nti Allah ku ntobo y'emitima gyaffe mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe abantu batiisatiisa baana bangeke mutasoma era bwe kaba kawulidde ebigambo bino ogenda okukatisa nti taata Allah waali ojja okanze simanyi nakumanya ekibuga eminimu ne kafaanana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakona kubumbakali nti Allah waali Allah bw'atuma Musa n'Arune wa Falaawo omulundi ogwasookera ddala bano bombi baali balambulukufu eri Allah wengati qaala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina au an yatgha Allah gyotutuma omusajja si mutemu mulwadde tetujja kwekwekerera tutiddeyo wulira bwe yabagumya qaala la takhafa yagani Musa muleke kutya innani ma'akuma temuli babiri tuli basatu tuli bameka nange wendi Musa bwe bawulirira ekyo agandi kumenya mujenje kkalu nga bakwata kubo kwolekera gye batumiddwa abange tuyina ebbanja ly'okunyikiza obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe mu byo okukkiriza n'okukakasa ti omutonzi waffe waali ate nga waali sekayigamu
ebitwetolodde byonna biraga kubaawo. Nsaba Allah tumulabemu nga bwe tulaba akapika nga ndi wuno waali wuno akomyewo. Obadde okimanyi nti kapiki oyinza nokakwata kuwekizoosi nolaba bayakomyewo ddo bayakatuuka. Jasoka ogikwatako bukwasi katono nnyo nga nti yakatuuka. Yasini obadde tokimanyi ekyo wanyi yokakwatako buga nga nti yakatuuka oba yazze dda nenga byonna tetunnamulabako. Imamu Ahmad ayigamu gwogeze musungu bwange twogere bubi tubanyiize nemmwe temumala kunyiiga kati bayimbirire buyimbirize. Yasini yigamu tutuuze abaana baffe oluvannyuma lw'okwetuuza kuba gwe batuuze nga gwasoose ngera balaba ebikolwa byo n'ebigambo byonna biraganga omugagga waali kajja kalekaana taata fiizi kale gyonnagamba ne leero nze simanyi waali na tondekaanira waali namuseeka. Alaikum salaam warahmatullahi. Twesazeeko emikisa tosobola kwesalako mazzi yadde amasanyalaze fatejja emikisa kusaasira bujjanjabi. Saba lokitiba twokwezaako kuba ffe tujja okwezaako inshallah. Namu Imam Abdul Shakur eswala tugiseemu okubala jama zaffe zibeere mumeka otune kusaayo kirize nti eno sigiina kati nnineeno eno eganye kati nnineeno. Nsaba lokitiba twokwerwanako ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo kasule wallahi abo bagenda kufuna atuulawo nga twakuziise ku mmande leero lwakuna kasule olaba otya bwe tukuziika ku mmande tujje tusome ku lwokuna oba tubireke tujje tusome oba tubireke tulina kujja kusoma. Nze Rashid yigamu seka Faisal nzije Allah akbar bannanga Allah waali covid yatulaga byonna yatulaga nti musobola okutuula eka n'embaliisa omwaka n'omulala ate ne mulya bulungi. Astagfirullah nanafuya abagagga nze yafundikira menyedde buyindi be bakozi b'eddagala be yawunzika nabo balanga ti udikola simmwe nze buyindi zezimu ku nsi ezazinga okukosebwa mu nsi yonna abakozi baddagala abamanyiddwa yabakwatamu. America sibe bakirimanyi China gye yabutandisiza nanga lawaali oba twagala akole ki. Namuseka Faisal. Alaikum salaam warahmatullah. Obukkiriza empaji zaabwo mukaaga zina tutula mbifo bimeka bisatu tubadde kwesooka antumina billah eyina ensonga ssatu tubadde kwemu al iman biwujudillah okakasa nti omutonzi wange waali ennayisayo nga ddala ekakase nti waali neffe ebyaffe nze simanyi ekyo nzaga nti kino ddala kiraga. Naam Haji Kasule bati weyabisetinga ino sijjana gwate oyagala enekubeerere ino sijjana. Saba Allah atusonyiwe ya Rabbi, Allah atuwe okutuula, Allah atutuule mu mitima gyaffe ya Rabbi, atutuuleyo ne mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe. Abdul Aziz malirize naawe kansooke wa Baba TV mukwano gwange. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tebimala nti waali waali sekagoloze kuba yerowooza nti kati kantonye kati kino kimala obudde ne bwerowoozaako nti kati katukye kuki waliwo akola ku programu ezo bye bijanjalo bye bitokota nyengoye ziri ennyanike ne baafeeri kasulo tula butuzi n'olannama neoga nti kamulinde
ampe ku mazzi n'enjala era nayo ndoza tujja jjogerako nyenga bwobongo bukakasa nti akola ki waali n'ebirala bingi. Abdul Aziz malirize naawe. Alaikum salam wa rahmatullah. Tumutendereze nnyo ate tumwebaze nnyo wallahi. Astaghfirullah kagambo kalimu ebyomunda nisaba Allah tokwetuza ya Rabbi. Mikwano gyange kampuzike ekigambo ekisembayo Allah waali ne bwoba ofafa tewali buzibu. Abaana mbalekerani waali omulimu gwe guganye waali kyaliwo kekiseera nga n'omulimu mbulamu baffe teguliiwo olw'okubaawo kwe twaliwo waali omulimu bwe guba guganye okugatta ne Allah katuguleke tutambule naali omulimu leero we guli enkya tegukola ki mukyala bw'aba yatuganye yatatugattala mutonzi waffe katumuleke mbulamu bwaffe leero waali enkya takola ki taliiwo katusigaze omutonzi waffe nga waali. Saba Allah kitutuuzeemu mitima gyaffe mbigambo byaffe n'ebikolwa byaffe ya Rabbi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.